Alright, wetwogera ku bakabejja ba internet nga bannayuganda bassebo ne banyabo, you cannot miss mentioning out a name called Senga Acid n'erinnya Sheila Price abasinga gumumanyi nga 1 kg mada oli ku verse 256 nze ndiwo kuwa lugambo reported speech nga webibeera nembikutuusaako kyolina okukola kiri kimu subscribing tusimbudde wabaddewo story ebadde etambula emabega ey'omwana wa Geoffrey Rutaye yavuddeyo mu mawulire n'ategeeza eggwanga nti kitaawe aganya omuwa fees ate ng'agenda tuula P7 byonna ebyabaddewo Rutaye byayogedde mwabiwulidde munnange maada engeri gyakola amawulire ge aga bulijjo ng'agenda naye aza reported speech nga bwe yabadde ng'abikola mu vidiyo ng'agikasuka ku mukutu gwe. Senga Acid n'agwa ku vidiyo eyo n'agamba ono omukazi aye katamumanyi ng'alyoka amukoledde live ya ssaawa wazindaba ezo. Senga Acid kyatayogedde ku maada buli kimu oba bano babeerako bonna oba beemanyi ayina ebigambo byogedde nga mutuufu olabira ddala birinyanga ebituufu naye nga sibinaako proof. Emabegakaawo waliwo obutambi obwafuluma noodles chicken n'akola video n'agamba nti noodles za Senga Acid. Senga Acid yalowooza nti maada yagambe chicken kola ki simanyi oba kyali kituufu n'amukolera live yawalabula maada. Kati leero kyamukoze ayogedde n'ebyama njagala owulize kye bakoze maada. Ono Senga Acid asabula asimula asuguda wuliriza. Yesi basi bamanya baharuna mubiru yesi baku ani oyo ani ono musajja wa Nakai anko misa chipap Tai Marunga. Okay, wait. I want to see what's up with this. Jangu wanini. Ulide. So, Mada, yes, siva. Actually, me, if you ask me, Mada is a social climber. Mada is a social climber. Wandi kanti. Social climber, aka alipira. Omuntu alipira abantu abalinako kuki kumanya. Wait, njagala mba playingireko ka video kamada yakoze e video 2. Okay. Okay. Kakati omwana ow'obuwala weebale nnyo okweyanza ddadiwa mulire nange musooke mujje. Honorable bwe yabadde ayogera Geoffrey Rutaye teyeeganye mwana we yagambye omwana oyo waabi wa muntu. Wulira amazi wulira layini just sookeddeko. Nange musooke mujje. Honorable bwe yabadde ayogera Geoffrey Rutaye teyeeganye mwana we yagambye omwana oyo waabi wa muntu mbwe zange naye omwana oyo namukwata ne mutwala ku ssomero gye nasasula fees maama we n'agamba essomero eryo sibyagala n'amuleka ye gye yali asuubira nti omwana gy'ayagala ne maama we gy'ayagala omwana ne bamugoba yakuba omusomesa omusiru akakazi kano bannange nze nali mmanyi mbuno obukyalo obwo ntonotono ekyatwala omubiri at least ekyaleeta amagezi omwana oyo ayinza okuba omusomesa oyo omwana oyo ayinza okuba omusomesa akuba omusomesa ye mwamulabyeko
akuba musomesa omukulu Geoffrey Lutaya ne bamukubira ne bamugamba omwana wano yakuba omusomesa obadde okimanyi ne bamugamba ekisooka nga tetunnagenda nawala maama yanoonya essomero according mu bigambo byabwe ne Geoffrey yagamba mbu yafuna essomero ensuube mbu omwana oba ne bamugobayo bambu omwana essomero mbu n'aligaana mbu maama w'omwana n'amufunira essomero muwulira maama w'omwana n'amufunira essomero ne bamuteeka mu ssomero Geoffrey baamukubira batya ate afunira mwana ssomero gwe batamanyi fine bayinza okubeera nga wabaddengawo rumors by the way ono omwana for the longest time what I heard from the school itself banne balinganga by the way bino ebigambo byenjogera mbyogera from the source from the school nga bagamba mbu abaana bavumanga oyo omwana nga bagamba mbu nno yesiba ku Geoffrey Lutaya mbu ye taata we yeeti si yamuzaala tebamulabangako ku ssomero tebamumanyi tapiyaringangako anywhere owulira kakati otyo bamukubidde essimu ku ssomero jjukira Lutaya yajja n'atugamba imbu waliwo omuzadde omu eyamugamba nti owaayo gobadde okimanyi mbu no omwana ku ssomero baamugobayo Lutaya mu bigambo bye kati ono Maada agambye mbu essomero ne likubira Lutaya but Lutaya in his own words nenda baleetera naye muwulire yagamba mbu a fellow parent ye yamukubira nti owaayo gobadde okimanyi mbu no omwana wo baamugoba which is also very stupid because a fellow parent yamanya atya mbu no omwana wo baamugoba era ye akwate essimu akukubire Lutaya abannayuganda si basirugenda osiriwaze abeekakuuta kakuuto oba okuutirayo biki yegwamanyi we are not stupid by the way abantu nga mujja mu media mwenna okola bidamage control njagala bajukize ebigambo bino abannayuganda bonna si basiru muwulire Maada okwetololera wadde ku ssomero okujjako alidda kukola bibuuzo ate okukola ebibuuzo okumukkiriza balina okubeera nga bamuwa basasula akakadde kamu ng'emitwalo oba nga 9 oba nga 8 n'abasasulako akakadde mu emitwalo 3 balansi ono yabadde aweddeyo omwana we yakoledde vidiyo ekisooka kya byonna Maada oyasama nnyo opama nnyo oyagala nnyo okusoundinga right like Maada oswaza abakyala gw'obadde nkimanyi gwe kasodde andaba waneeno mbunno Naisa andiravule ne Lutaya babadde mu kooti for the longest time nga omukazi asaba obuyambi bw'omwana ekyo Maada nga ogenda okweteeka mu fyuta wadde wasigazizza omuyindo omunene ekyo kyo wabadde okimanyiko mbuuza gwe Kakalabanda luba kyoya obadde okimanyi mbu no Lutaya bannange njagalako kuba adimini wabeerewo adimini asindike request atuteereyo green screen bannange please ba adimini wabeerewo ayambuka akatuuti atuteereyo green screen please Geoffrey Lutaya ne batuuka omwana wo n'otuuka omulabirira mu kooti really gwa musajja a man that has benefited out of abannayuganda kale maama olwo bwe yandibadde omwana wo oba kale bwe yandibadde omwana wa neighbor tewandimuyambye omwana gw'ozaala owuwo ne batuuka okusaba Ami, is the soup ready? That was too fast. No, it's ready. It's ready. Even I already put the command. Can I see? Kutegedde. It's ready. Bamuzeeko mama. Ali ready naye? Ali ready but I want it thick, eh? Like I want it like to slow boil for
sometime kati akamonde kateke on the side, then ozeko soup. Take under low heat like 2. Avere ko like for the next say maybe 40 minutes. Yeah, thank you, Mama. Hold it. Mazima omwana wo otemesa waneno otemesa wano abakazi wobafuna wobazina wobajjamu embuto wobawaana wobakola omwana gwozadde omwana omulamu lutaaya omwana wo ne batuuka okusaba okumulabirira mu kooti lutaaya omwana kakati gwe kimaada kamaada gwe kaluba kyoyaka kalabanda akazimuka kuneeno akazimuka kuneeno ogambye omusajja yajja n'agamba omwana wange wa muntumbwe kakati omwana ow'omuntumbwe lwaki obeera otuuka okugenda mu kooti okusaba obuyambi bw'omwana njagala okubajjukiza mbuno omwana obuyambi omwana bw'abeera yeetaaga emmere nga naawe lutaayo olya emmere buli lunaku abaana ba Irene balya emmere buli lunaku omwana yeetaaga okumujjanjaba nga mulwadde owulira omwana yeetaaga fiizi omwana yeetaaga engoye pozi n'okumugulira paadi byebyo byokka omwana atakusabye ennyumba omwana atakusabye iPhone omwana atakusabye mataka omwana atakusabye emmotoka omwana gwe wakeera a product of your infidelity a product of you not buying a condom at that time oba yali ya sente meka simanyi bannange ebiseera ebyo emyaka 17 kondomu zaali za sente meka temumbuuza nkuba nange nazaala omwana ayina emyaka 17 so price ya kondomu munnange nyinza okubeera nga I did not know it waliyo nez'obwereere engabo kale wandigambye Ruth Kalibala nakufunira ez'obwereere ye nga ambassador wa Lifeguard condom omwana wo kati gwe maada kakalabanda omusajja agambye omwana we wa muntumbwe kansooke nzukuse ono omwana atuteereko green screen kubasa omukka gujja kumbula nze bantumwe ku musajja atalabirira mwana omukka gumbula temundabangako nga nvuddeyo okwogera Geoffrey Lutaaya azina those are his private parts yamanyi nze ku musajja atalabirira mwana nze omusajja atalabirira mwana saagalira ddala kubanga obeera wasalawo zine olemererwe okwambala akapiira bw'ozaala omwana tetwagala bizibu mu Uganda erina ebizibu bingi nnyo tetwagala musajja yeesobola kugaana kulabirira mwana abasajja ba boda basomesa abaana balabirira abaana abasajja abasindika ebigaali n'olyoka olaba Geoffrey Lutaaya mbuna yessebo mbuno MP nga bakutwala mu kooti okugulira omwana wo paadi saagalira ddala musajja atalabirira mwana saaga ekyo ekintu omusajja atalabirira mwana asaana kufa omusajja atalabirira mwana tasaana kika omusajja atalabirira mwana asaana kuziikibwa ng'ayimiridde ng'ate enkuba etonnya omusajja atalabirira mwana yeetaaga kusuulayo emagombe nga tebamutadde na mu keesi omusajja atazaala mwana atalabirira mwana teyeetaaga nakwambaza ngoye nga bamuziika yeetaaga kusuulayo mu kinnya because engoye is a sign of honor bakwambazizza owulidde bakwambazizza ebiwuka kale bisooke bitambulireko ku ngoye nga tebinnaba omusajja atalabirira mwana asaana kuziikibwa ng'ayimiridde nga enkuba etonnya meaning abaziisi nga beesazeeko actually omusajja atalabirira mwana asaana kuziikibwa poliisi eya Uganda omusajja atalabirira mwana bamuziike nga tayambadde engoye omusajja atalabirira mwana asaana okuziikibwa nga tebakoze na announcement tebalina mubika omusajja atalabirira mwana
twetaaga okukolayo limbo nga y'abasajja abatalabirira baana. Omusajja atalabirira mwana tasaana kusementinga malaalo ge bamuteeke mu kadongo. Omusajja atalabirira mwana temulinako kumwabiza lumbe. Omusajja atalabirira mwana tasaana musika. In short, omusajja atalabirira mwana kiba kikolimu. Nga bwe mukwata abantu abeetuze ne mubasala babazikana ku lusalosalo tebabateeka na kubijja, ye musajja atalabirira mwana. Kati bwendaba omukazi nga bamuyita Saafina Nalujja Mada, Shira Price, asiba wano buli lunaku ng'akola interview, buli muntu amuwa amatu, amunnyonnyola omusajja eyamuzaalamu nga bw'atalabirira mwana. Ajja n'atugamba ye single mother era black man bwe bulamu bwe. Najja n'atugamba mbuno ye obula esente ze zonna zigenda ku black man. Kye mugamba Mada teyandisanyuse nga taata w'omwana much as they are not together nga omusajja oyo alabirira omwana we. What hypocrisy is that? Mada bwe tuba twogera ku bintu ebimu Mada sirika ekisooka naawe kitaawo teyakulabirira. Mada, your father never educated you, your father never even stood in for you. That is why ogamba oli mu Tanzania ate bakuyita Nalujja. Ogamba oli Mutoro bakuyita Nalujja. Ogamba oli Munyankole wesiba mubika. You were a problem child. Ate Mada akasemba, when we are talking about education issues, shut the fuck up. Mada, bwe tuba twogera ku bintu ebyokusoma Mada sirika kuba tewasoma. Banno bali basoma nga okomba misolo. Gwe mwennyini wajja n'otugamba wakoma esitoba kigwamanyi. Omwana nga zo kwekubira omulanga. Are you jealous that you didn't know which father okubira omulanga? Mada bwe tuba twogera ku mwana avuddeyo n'agamba taata wange alina obusobozi, tandabiridde, tampadde fizi, Mada sirika. Taata wo teyakuweerera. Mada sirika. Shira Price nga